Ebya Pastor Bujingo ne Susan Makula mu kanisa bibino songa maziga merere mu nupu ewa bebe kulu bali mu kuchachancha mbikutusako so omukulu Frank Mgashumba bajjeyo obujulizi naswala kucheya kamalo okukola echichi ngenda kubeera ngate mbikutusako Asia ne Ivo bibino nabyo mbikuletedde okosako Martha Mukisa ali mu kwejjusa olwakino kyakoze no mwami Viper ranking no mchala Wininwaji byonna mbikutusako nkwanirizako nyogwina atulaba natuliriza mukwano gwange oli ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG nkusabye video jimpeleka like mukwano gwange bwate nabakubeera ngate ogikampera nenkwebazaako emirimu gyonna gyotusizaako engalo kansubire nti mukwano gwange gitambula bulungi ne mukama yebale abankumidde video bomaze okubeera ngate ogimpelaka like mukwano gwange nzikiriza ate tutandikirewo ngenda kubeera nga ntandika omukyala Rema Namakula abantu babadde beebuuza lwaki ennaku zino munange yazzemu okupostinga buli lunaku nga tayagala kwosa kumbe ayina kyafumba era nga abantu babadde bakyebuuza olunaku olwaleero nina amawulire ag'essanyu okukutegeeza nti Rema ali kuta oluyimba lwe olunaku olwaleero era nga oluyimba luno ali kuluta ssaawa 7 zennyini abantu kati batandise okubeera nga bamanya lwaki abadde nga postinga lwakwagala kukuuma abantu nga bali active such that wateera oluyimba lwe babeera nga baluteekako ebirowoozo tugenda kubeera nga ate twongera okulukutuusaako singa lunaaba luteereddwa naye nga oluyimba lwakuteebwa olunaku olwaleero essaawa 7 zennyini ku social media platforms z'omukyalo ono Rema Namakula ngatago ngatadde kubali ngenda kubeera nga ate nkutwala ku side z'omwami Bebe Cool n'omukyala Zuwena omukyala Zuwena ennaku zino abantu bali kwebuuza agoba kaki abala mupiira ki era bigendererwa ki ebiri emabega wa bino ndooza kati tugenda mu nnaku nga 6 ng'omukyala ono Zuwena akuba obufaananyi bwabuteeka ku social media handles ze mu bifo ebiri expensive nga ali ku mazzi ali ku beach ali waggulu kwegamba abantu nga beebuuza omukyala ono abala kaki essanyu nga lingi nnyo wabula nga Bebe Cool ye tavaayo kwogera mukyalo ono wajja abakyakalidde ate era nga n'omukyala atayogera nsonga lwaki munnange yatandise okusileyinga nze nja kuba nyongera okubeera nga ate nkutuusaako gonna aganava sides eyo munnange bwe tweyongerayo omukyala Martha Mukisa si kirungi kye bakedde okubeera nga ate bamukolako olunaku olwaleero baani ba social media in-laws ngenda kubeera nga te nkutegeeza ku mukyalo no Martha Mukisa nti ayambadde akagoye ako akapapo okuva wansi paka waggulu era abantu ne batandika okugamba nti Douglas Lwanga soko gye wano ne batandika okubeera nga bamutaginga nga bamubuuza gwe eya designize Martha Mukisa olunaku olwaleero bamukyambalo kino munange omukyalo ono anoonyeza comment gy'abaddamu bafans be era bw'atyo anakomentinga na replying omu ku bafans be n'amugamba nti outfits zennyina olunaku olwaleero si za Douglas Lwanga naye Douglas bw'aba ali ready okundesigning era sikinaamu buzibu then awo abantu ne batandika okubeera nga bagamba naye Martha Mukisa wakajja juzi wano okole ekintu wano kakati era oyagala kubeera nga ate olina kyoyongerako but anyway nze nja kubeera nga ate nkwongera okugakutuusaako neyongedde n'omukyala Farida Nakazibwe ne mwana obuwala Braila Kigondo era ngono mwana wa Brunoke amunange ayongedde okubeera nga ate akugula okuba kukugula mu lulimi Oluganda sikubwe maaso ga Katikkiro ayongedde omwana ono ayongedde okuguka naddala mu bikolwa eby'obuntu wenyogera ku bikolwa eby'obuntu byebikolwa ebyenneeyisa y'abantu ab'obulijjo era nga ngenda kubanga nkwaka video kano okewulirireko ate then oluvannyuma nkomewo nkwongereyo. Remove your fingers from your mouth. Good girl. Fingers. Chipakash. Chikapash. Chipakash. Chikapash. Sausage. Sausage. Look here, Mama. Sausage. 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 Sausage.
byebyo. So ng'ate mawulire gannaku naddala gava mu kibiina ki National Unity Platform munnange omukozi wa BBS Terfina yabadde agenze mu Omoro District okavaringa bw'atyo naye n'afuna akabenje embeera ye gy'alimu si nnungi nnyo era yeetaaga okubeera nga asabirwa. Abamu ku bantu abava mu kibiina kino ki National Unity Platform abwe batyo bagenze ne bamulambulako era ne batuzaamu amaanyi nti ajja kubeera nga atereera. Omwami Pastor Bujingo n'omukyala Susan Hemakula babadde olunaku olw'eggulo mu kanisa era abantu ne babeera nga ate babaleka mu mudzi ezawaggulu olw'ekisonga y'omukwano obaolyawo gwe baalaze n'okwoleka mu kanisa nga munnangera n'endiga zasiimye ne zibawera ddala ku bukoko bawutewutemuko kasupu ebisinga ku Pastor Aloysius Bujingo abantu bagenze maaso n'okubeera nga bamugamba nti naye pastor abantu ng'obasubiriza Pentagon Church ebbanga ddene nga togituukiriza bw'atyo omwami Bujingo naba nga atanaba kubeera nga ate abanukula ng'ate ago nga tadde bali mukwano gwange Irene Namatovu Geoffrey Lutaya Sanyi Jerere batuuse kukula lwa muwala waabwe era ng'ono munnange aggyeyo talanta oba talents z'abazadde be olwa kayimba kagenze maaso n'okubeera nga ate abayimbiramu Irene Namatovu ku kamera Daddy Geoffrey Lutaya Honorable nga wali nnyo wali ku kidoho okulaba nga amaloboozi agakontrolinga bibino. Byebyo songa omukulu Frank M. Gashumba ebintu si birungi bamuguddemu akayimba k'omwami oli ke yayimba nti twakutegedde Fulanka twakubuuse mwattu abaana ba Nuupu nke kayimba munange ake bagenda maaso n'okubeera nga ate bayimbira omwami Frank Gashumba lwakuvaayo olunaku olw'eggulo neyeesoma oba neyeewaananga bwafunye omwagalwa n'amusimbamu ekirabo ekyakapyata wa Benz n'ebirabo ebyabadde eby'ebimuli munnange ng'abantu batandika okubeera nga bakomentinga nga bagamba Frank Gashumba tewali mukazi gw'olina era tewali mukazi asobola kubeera ng'akuwa bimuli era ssebo tuwa obujulizi obw'ebimuli just byokka ebiri separate era ng'ebimuli ebyo bifaanaganira ddala n'ebimuli ebiri mu Moroka byogamba bye bakuwadde ate ng'otubadde tukyali awo omwana tagenze n'aleeta akafaananyi okuviira ddala ku Google yatayipinzeemu ekigambo Mercedes Benz nga akamuli Frank Gashumba ne Moroka ku steering ke kali kennyini abantu bagenze maaso n'okubeera nga ate bavuma omwami ono byebyo mweraba omuwa olukumi agenda gwe ebyokulya ompadde olukumi toyagala okole ki osange n'abalala